yenye ntandikwa simbi. Bageza kubujjamu katukomawo. N'abantu abamuli waggulu bw'aba oli akatasobola kusisinkana tetuvaawo wano tetunakyetula wansi twagala mugagga buzibu bwa rwenti na buyumba obuli mu kizimbe kyaffe twagala buveemu twagala kendeze ne rwenti aveeyo ffe tuze musisinkana mirembe tuze kwekalakaasa tuze mirembe rent gwe batugambye rent mungi ekyokubiri tannatweyambirako nga landiroodi waffe wabula asindika busindisi bantu bajje ekyo tukikooye obwo obumeme bwe bayongeramu nabo tetubwagala kuba tuba tetussa ekyo kitta ekizimbe Ayongeza lete miezi esatu milioni abiri yayongeza lenti yakoze 40% ate nga mu mateeka kina kuba 10%. Okiraba balina ensonga yabwemu era baagala kuyingira bakole ki alaba omukuusi amaduka gonna gonna so makkali That is why
Let us be patient because it is in their hand. Chiri mungalo zabo. Zichecho. Ono amazo kubera will be taken. I think let us be patient for now. Let us come down as these people are working on this. Yes. Ebintu kitegeeza kamera zikwata tukimanyi nti mulina obutali bumatifu naye ate ekyokudda mu kumenya ebintu tekigenda leeta bumatifu mbasaba tukakkane tukozese embeera ennungi ey'okufuna obwenkanya oba n'entegeeragana tuve ku mbeera ey'okuba nga ate twewonna ebintu mbasaba mumpulirize eddoboozi nnina ttonotono ate nga mwenna mbadde mbasaba muwulire bye mbagamba kyembasaba bwe tuba tugaddewo amaduuka gaffe ate tuleme kuteekawo embeera eyo noona mbagambye mudda bagenda kukwata obujulizi obwo okuva ku kamera ezammwe zennyini bagende bakuprosecuting olwaki olwa malicious damage ate awo nze nja kwesifunamu ng'omutuuze munnammwe so n'olwensonga eyo mbasaba bwe tuba nga tulina obutali bumativu bwonna tubukwate mu mbeera ya kisajja kikulu other okuteekawo embeera eyokukola ki ey'okwonoona ebintu naye masazewo ne mukala amaduuka mwakikoze mu mirembe na bumativu na bukakkamu naye ate bwe tutandika okwonoona ebintu ebiri mu kizimbe muno ate awo tubaye tukoze ekibi era awo ffenaffe tuvaayo kubanga buvunaanyizibwa bwaffe okukuuma ebintu kukwati buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tukuuma omuntu n'ebintu bye mwebale nnyo mwebale kumpuliriza Sokoline okwongera ku ddoboozi lyono KCCA be bali in charge ku kino ekyakolebwa okuvaawa KCCA ayongerewo byatuusewo wiikendi nga tetuliyo okujomanya kyekyatuusewo wemaze okimanya nekola communication esaawa zino bamaze okusindikira tiimu ejja egenda okwaninstolinga obutu waliwo n'amayumba amalala agali mu temporary structure tugamba nti tugeyo ku SOPs ezikulembera ebizimbe mwami twege twamugamba dda ebintu bino biveemu bino byokka si kyekikulu nereti bwe yayongeza n'asuka 10% nga tayise mu mateeka eyo nsonga nkulu okwagala n'addeyo mu tteeka agoberere agabe ennaku mukaaga gy'emyezi ebiri nga tannayongeza renti then bw'anaamala ayongeze ebitundu byennyini ebisaanidde nga tasise bitundu 10 naye obuyumba abantu bennyini abali mu kizimbe bangi nnyo n'okusinga emizigo egirimu ate oteekamu obuyumba SCCA ekola omulimu gwayo ebigambo bino tubyogera bwe bitu n'abaali ekiteezi twali bagamba nga tubigamba KCCA ne direct tebaawuliriza kati abantu bagenda kuddamu bintu bwe biti bw'aba temuguddemu buyumba olwaleero abantu bano tebajja kugulawo ate tujja kusawo n'akakwakiriza ennaku ze batakoze tebajja zisasula kubanga yaleeta obuzibu buno mwami Bwege adde ku nkola entuufu ey'abapangisa ne Land Road etteeka eribakuga temporary structure tezikkiriza obuyumba buno tetwagala akwate bantu nsobi nti bamujembedde nga Land Road akole ekituufu eno mboliro bw'ogiteekamu enkubo zino osaamu obuyumba sente meka mwami Bwege zoyagala mu buyumba buno bwezigenda okutiza abantu covid baffe bakuweewo lwaki towuliriza bapangisa bawe ekitiibwa kubanga be bakuwa sente ate ezigula ebizimbe